But major thing ya press conference ya lero okumagana ku coronation anniversary oba okuidukira okwamatikira nga baba waife okujja okubaawo nga 13 mwezi ogw'omwenda wano Wende e Bugembe nga wanakaba mukolo gujja kuba wano sobera tagenda kuba mukolo mawuno nderamu okubira abasoga abaluganda abakona b'emikwano gya Busoga betwawa n'abatuwa tutolenga ikanzu daife ne koti kuloko mfufu ona kuwo kyabike Bugembe wano wana kulukulu byafaayo bya Busoga n'okujja kuba omuntu wa munana mukyata waife gabana ndiwe pokonatama ekonero bingi ebidda kubaawo bingi byetuyinza okukola ebyamasano ebyokwega n'ebigambo emiramo mingi byetuyinza okutukawo. Aye mubifunze twongera okukoowola abantu mwena mikwano gya Busoga abendeza Obusoga ebirungi abasoga mwena n'abantu mwena abatali Basoga yenga bali Busoga amala twabanga tuli balala nga Abasoga tukakoba nti mwidde tube balala nga tujaguza olunaku luno olw'ebyafaayo bya Busoga ate era mutidde okusigala nga twegeramu ebintu bingi n'okwongera okukuuma obumu n'omukwano gwaife tweyanziza afu mu Voice FM Kyabazinga empologoma ya Busoga Obusoga okwisanya n'amaanyi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.